omukulu bigayo nakulwajjo tasobola okuba ate nga ensonga tulinga abagimaliriza naye ate omukulu yanyiize bunyiiza awulira busungu agamba nti yabadde tasaba ssente yagamba nti miliyoni 4 miliyoni 4 zasaba alaba ng'entono ne weebuuza bigayi kale sooka owulire ensonga za bigayi ye ng'agamba nti ensonga zonna ye abula bigayi njagala mbategeeze nti miliyoni 4 muganda wange gwa criticizinga bendabye ku mikutu egy'enjawulo ebiwanewa emiliyoni 4 gwe kuggwe nyingi muganda wange nja kugamba kuggwe nyingi you who is criticizing me about 400 million naye kunze si nyingi. I'm telling you, don't forget my worth. Don't forget kunze miliyoni 4 gwe kuggwe nyingi of which is not your problem naye kunze emiliyoni 4 nzisobola kyova olaba nti nayingira property y'emiliyoni meka because I can afford it. Ye mukulu oyo yazze nga asaba olunaku lwajjo nga akaaba mbwayagala bamuwe basobole okuba ate bamuwa ku ssente abawagizi be olw'embeera amanyi gy'alina okuba ate nga asaba ate yazze ku Facebook ekifo ky'okugenda mu State House okusaba pulezidenti. Twali tuyingira kalantiini emyezi ng'esatu basobola okuba ate nga bagwa mbintu pulezidenti yagamba nti bamukuba obucupa era nga lwakuba nti awagira pulezidenti Museveni bw'aba people power bamukuba obucupa era omukulu Balamu n'amutwala wa pulezidenti bamuwa miliyoni 3 akadde kanaze atugamba nti yagala ssente. Omukulu gwe bayita Bigayi ayinza okuba alina abayimbi batunuulira akadde kano n'agamba nti oba Bobi Wine Bebe Cool ka miliyoni beyeegomba batunuulire mwolabe omukulu Bebe Cool myaka 10 asobodde okuba ate nga ategeeza ennyumba ye akagimala gye bujjo. Omukulu Bobi Wine netamaze mu bbanga eyo n'agamba nti ennyumba agikoze bwotyo. Omukulu Bigayi ategeeza nti mu myaka 10 asonze miliyoni 6 kyagala okuba ate nga ategeeza miliyoni 340 zayagala okuba ate nga afuna akadde kano ate nga amanyiira n'okumanyiira yagamba ssente si ntono abategeeza mbu temutya oba Bigayi yeetaaga lihabu wulira. So do you want to say it in the big eye okuba ne property eya miliyoni 4 nga bamanja bisatu mwana nze kunze kintiisa gwe kiyinza okutiisa but it is not my problem ate nawe okutiisa it's not your problem so don't criticize what you don't know my brother. Katonda yatutonda kuno nga ffenna tetwenkanaakana. You can never change that. Naguno mkono tegugwayo 1 2 3 4 if it nze temumpulira ngako nga nkaaba you've never heard me. Omukulu Bigayi ayinza okuba ayagala ntondo ayongerako n'ategeeza mbu ye ennyumba agisobola ate lwaki yazze ku Facebook asobola ennyumba nayogera ku nnyumba yonga ennyumba emiliyoni 4 my friend ngwina kugamba ko nti ninakubeera mu yenkana etya nina kubeera mu ya ssente meka kyogamba nti nakiyingiramu nga sikisobola because nali nkisobola era mwamala kunnemesa mulimu gwange. That's why I insisted mwakikola the first time. You are adding me stress. Ye mukulu oyo Bigayi nga atiisatiisa nti budde bonna ayinza n'okwetuga olw'embeera nti aba people power bamulemesa okuba ate nga ayimba. Oyinza okugamba nti yabalala waliwo abakola tewali muyimbi n'omu akola Bigayi bakutegeezaako butegeeza wabula omukulu Kapala amutegeezezza aleme kufaanana nga Bebe Cool. Muve mu kubyokuwoza mbu Museveni ajatuwa mu Bigayi ebyo bintu mbirekere ba Bebe Cool bali myaka 5 babere mu kusabiriza tebakyayina milimo balina ne sente tebakyakola bali ebo bali bulungi lego Bigayi walooza mbu bonogenda mwena ali mbojja kuba bulungi bagambye buli ali mwena ali nga wa myaka gya asobola ofuna mwena gayo omuntu ali mwena ali myaka gyo mwe bashibaga Katonda gayo omuntu ali mwena ali nga ali myaka gyo tebaliyo bandi basajja bakulu bakolagana bokka mwe babakozesa bukozesa kuba mwe muli bavubuka muli mwesibye kubala mu ababonye musirwa zaba aya bas MC Kapala mutegeeza Bigayi ategeeza mbu yetasaba kati akola ki nemugamba kusaba ne asaba no don't call it that. Omuntu okuba n'ebizibu talina bizibu ebizibu byantuukako it is well clear mwabiraba nali nvuddeyo nenkaabiraani nga temunaako stoppinga kuyimba nali nvuddeyo neŋŋamba ani ku bizibu byange. Go back to the history. nali nvuddeyo ddi nzisibira nkona mu mood when I've never been to this mood omunenzija nga ndi mu bad mood but I feel I want to go somewhere and shout loud and shout out the pain. Negwe no very no criticizing olw'okuba owulidde agende ku miliyoni 4. Ye mukulu oyo Bigayi ategeeza nti babbuloka ab'e Kampala abalungi ennyo yafuna ennyumba ya miliyoni 4 nawako miliyoni 6 akadde kano bamanja miliyoni 3 abawagizi bwe abasaba ate nga akudala asaba nga talina mpisa wabula Nalongo Donizera amugambye kano amukanyugiddeyo ka layini kawulire. Ogenda kutambula olombe Bigayi ogenda kulomba mu nsi muno olombe ne bw'olifuuka mukwano gw'omugagga Bill Gates tolikwata nusu mu ngalo zo n'ogibeera nayo
nze nkubulira ne bw'olizimba kalina ne bw'olikola ki byonna birisebengerera ogenda kunoonya enkabuli mwe naziika abaana bange ogenda kutambula nga ogweyogeza wekka musajja gwe ogenda kutambula nga weyogeza wekka nga bw'olaba okola positi ezo ez'okumunkumu bannange mpulira njagala kwetuga omuzimu gwa katone waswa gugenda kukulondoola yonna gugenda kukulondoola yonna paka lw'olyekwata omugwano ogweyimbamu